Bannanga olunaku olwaleero it's David Lutalo live in concert era nga atanaba kukitegeera gira otegeke engoye kubanga oyinza okusaaga nga Lugogo Cricket Oval ajudde nga toyina wogenda kuyisa bigere. Stage ewanikiddwa buli kimu kiri talatibu era nga bwetwogerera wali ku kisaawe kya Cricket Oval embeera eri talatibu. Kamba twale ku kisaawe kya Cricket Oval mbalage exactly what is taking place there nga mwana mulenzi David Lutalo n'abantu bakoze nabo lunaku olwaleero balaga embeera nga bwegenda maaso wali ku Lugogo Cricket Oval. Jjukira nti okuhingira mitwalo 2 ordinary ate VIP emitwalo 5. David Lutalo omusajja kyaddaaki avuddemu n'agamba kanzire ku Lugogo Cricket Oval. Kinajjukirwa mbu David Lutalo yakomoka ku Bendongo ku Cricket Oval mu week eya January esembayo omwafiira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Emazze Radio. Era ekivulu ekyo tekyatambula bulungi nga bwe bakyetaaga naye ku luno David Lutalo ayimbudde abampi n'abawanvu era nga asazeewo alumbe Lugogo Cricket Oval naki nalo. So kamba twale Lugogo Cricket Oval tulabe ki ekifa eyo. Stage hiyo sawa ndireli kwekwasa tesimanyi siraba basiwuli abantu webali teka nungi nnyo VIP eno wano jeje event yekuttemu enakola live yawo kedda ku macha katikati sound mama sound makunale wama following ako sharing akao jeje ranga bulijjo teri kwekwasa siraba yesuuyi baba yosite amatala go baba Subuga, thank you for joining. Subuga. Yes, ekifo kirungi nnyo. Sekirije ku mulyango kiriya. Ayi teekateeka nnungi nnyo ziwoma. Tubala bayingiza ebintu ebyokulya. Baba tunde ebyokulya bayingirawo. Ntambi. Everest, thank you for joining. Call today. Cricket Oval today. Abalete ebyokulya bo. Eno show bagitegeera nnyo wabo. Abalete ebyokulya ka VIP keka. VIP ya green bulungi. VIP checho nungi nnyo. Sulabeni will be there. Itobuuze Sulabeni munywanyi wa Daudi Lutalo. Tugenda ku batonda bano obuuze ne musajja. Tombuuze. Yakulana ka live one mbera. Ole kumanya muri okola nakkiriza. Era kino kuwaisho yekinyenye muno soko jiri kati ono ate mu drive twabi mukwasa ate ekibi kyakola kirungi nti okuba drive odeka on live ebaayo nti omuntu wali ku live aba ongera okulanga ate nga ne kuki ne ku ground kiriya najifulira kuno no ina simu yellow simu eri 13 ono guy abantu babulira amanyi Nega amanya bamita brand skater kiriya level. Nalino movie. Ayo ka video kamera kubera account bajiba. Ketwachangala nya. Ngayina nnoze kusimia yangu kono. Eyaddala. Nenga nayo muwe bale kukola mwana. Ize nakiza bwe kulaba. Ngamba ya mpulira amayi kuba ngamba do you go mumanyi. Chali wange. Nengira nisazi ngoza sikulese kugata ku drive. Ugeze ku drive. Tene buli boko manyi ku Kampala.
Kyekyo kati gweokwata microphone wali wajja. Tewali ejja. Nange ozikirizamu. Ali muka naawe. Kuba kale. Tetunaddamuko naye nga kyemanyi tugenda. Agenda kunoonya namba njirina. Tugenda ddamu tubikole. Genda osooka banoonya. Genda kuba nkulengera wano. Kale. Oyo gaayi bannange akuba drive. Olwo Luwana nalukkiriza. Anti abuuka n'asasamaza abantu yazinyisiza omukadde. Embeera nnungi nnyo gaayi. Tuli wano Kololo. Parking yo bojje ekikeerezi ka parking tojja kafuna sebwata abuza ani yakoze ku mbaga ne sebwata enkuba utalo namubuuziza ngena mubuuza utalo naye yanga emundu yabikwasiza Mukama Katonda tumulize Masaka jebi ogamba ocha jebi Masaka Masaka agenda kujja ku Sunday Masaka nawe yakubawe Masaka jangu sabaka request sebwata asabye ka request yawe ala kubuuza kisebwata bino si byalwalira ebintu Kololo abantu bo bambi bali mu kuyingira ku mulyango nenga stage yo giraba embeera eri maridadi sana Ewa olugo Kololo papa yo ozi tokola Friday tokola ankola bi yes kuli oli wansi try to increase on your volume. No. Ayachi. Tolia. Ate nalidde. Omukyala atakera kufumbira. Yanova. Wapapa okuwasa. Waya papa. Abasajja bali mukira VIP. VIP. Kati VIP eri kati sewa tumija kutuula eri mu wano waffe wa VIP mwana wuna ali mukibamba sewa togenda kutuula eri wano tojja tuulawo wano tuula eri wala wano tukolerawo VIP kati mwaba ordinary muli eri ani ordinary gofala nenga baba bagibambye enyirira nnyo Mucho bamanya ya ka green mukalaba. Ka green mukalaba. Wangi? Batereddewo kapeti. Yakoze ki? Bataddewo kapeti. Kwasa kibi massive nnyo obani kwa tomufaananyi n'obuvidiyo iyo wano wetugenda okukubira endongo olwaleero basebo ne mannyabo tumaze ebbanga tukiranga ku Bukedde TV ku Bukedde Fama mu Lupapula Deude mumudde ku radio embeera nnungi nnyo ewawo ddala kati ye bano bajjejje twabakiriza kumubayi bakuba ensasage yaffe era be bakuttemu olwaleero sound amatala go alalalalalalalala kintu kiri massive nnyo timwekwasakwasa ate ndiki kintu kiri mada lwaleero today teri kwekwasa eyo stage baba simanyi sirabayo simanyi sirengera simanyi omuyimbi simulengerayo Miss Maswanku, how are you? Andrew ndi good. Miss Andrew ndi good. Aya ngeno nkwateko ne ku stage wali. Kati stage yero je mpala mpako basebo. Okwala butuntumbe kwasinga. Eno jeje jirabe duka. La jeje. Twachi balekere cha sound bano.
netubavaako jejje twakibalekera ekya sound netukkiriza netugamba twakibalekera byonna twabibalekera eno bagiyita jejje stage mataala balina stage eriko ne restaurant swimming pool wano today tugenda okubeera basebe ne banyabo gwagwa byara stage erimo nga nnyo nnyo mbeera bweti bweyimiridde abantu bali mu kujja mpola mpola bali mu kujja mpola mpola wano kwekwasa bino simanyi sirabayo simanyi sirengera anteekateeka nnungi nnyo teekateeka nnungi abantu n'ebyokulya bo baakedde ku makya balaka baasuzeewo abamu tibasuzeewo kiri walungi kifo kirungi nnyo bwotundako eno ennyuma bwova olaba ekintu obukuba kuba baagala kutonya naye bulimba tuli wano cricket over entekubika nene tebagyekiikamu nene kwata mu screen kwata tap the screen mukwateko mu screen awo muwere ngenda kusinkana omugole waffe kwatako mu screen musawa zino ngenda kusinkana mugole tunyumyemu naye kwata mu screen tunoonye omugole Daudi Lutalo baino ina esimu yango giina onsindikidde kale taata kakati mukwateko mu screen muwere sharinga followinga ngenda kuweta mugole muwere waliwo muwera nga ndeeta omugole tuwayamu naye wano era natubulye enteekateeka eyimiridde etya muwere tuleete omugole wano tuli wano tugenda okukubira eno ya Daudi Lutalo olwaleero stage wano wenyimiridde naguze n'engato y'omukulu bannange maanyi muwere ndeeta omugole mukwateko mu screen ndeeta omugole sikane wali omugole tusoka tuwanyemu naye omusajja omuntu ekintu akyekwatamu akerawundi teri byagamba nja kujja kiro nnyo bane muwere tuli kololo cricket over sijja bakyayongera okusiba muwere tunoonye Daudi Lutalo wano wayemu nabo. Good morning everybody. Lunaku lwa lero fenna tugenda okubira endongo basibale banyabo. Kwatako mu screen yawo. Kifo ndi mu kikulambuza. Nga bomanyi kati wano bali mu kuzimba VVIP wano. Bali mu gite VVIP. Awola bawansi. Baba tunde ebyokulya baba.
bayitirivu nnyo nga bwolaba. Bayitirivu nnyo nga bwolaba. Batunda ebyokulya bantu batwise. Wama nkwateko mu screen tap. Yinkubire olugalo bwoti. Tugenda kusinkana mugole. Tugenda muleeta akyali ku interview ali naye kusinkana mugole. Wano bagiyita cricket oval. Nene, my God, nene nnyo. Cricket oval today. Basabye kyeji. Abantu bali ku mulyango ngera tulako ku lyango wali kulage. Abantu bali mu kuyingira. Abantu mwebali bezolaba. Abantu mwebali. Wama following ako. Kwatako mu screen tap the screen. Cricket over today. Cricket nene. Enkuba yo enkuba tetonye. Bamba security eri ku mulyango. Security yamanyi nnyo. Sawa ziri 3 dakika nga 2. Embeera nnungi nnyo. Obudde bukakkamu gwe ky'omanya. Obudde bukakkamu nnyo ddala. Tewali mbeera mbi. Muwere mukulu oli ludda wa. Tuli wano ku Cricket Oval. Wali show ya David Lutalo olwaleero. Big up bro. Mugaga Asami. Tugenda kusisinkana omukulu. Tuwayemu nabo Daudi Lutalo. Era gwate agenda kubera ku radio. Hana wesirikirwa bako live wali ku Katayira. Mashini zatu stede zikasuka amarobozi ku TV yo. Sketch fight amarobozi ku radio yo. Ate bukede TV na kuba live. Sound yakoze bagiyita jeje. Selector Judy agambye sound jeje. Jeje ndozo gira bakagamba okalaba. Jeje yakoze. Mulo tujja mali musaleko. Lutalo waffe talina kabizi wadde kabwa konna. Lunaku wa leero, lunaku wa today. Nyinza nno muwere abantu nga 15. Njagala muwere abantu nga 15 ndeeta omukulu. Madubara agambye fire. Madubara sako ajje wano jangu obuze ku bantu Madubara. Madu waffe. Madu jangu tubuze ku bantu. Madubara waffe. Madu. Omwana Madu. Ekya sound malembe. Muzungu ogamba otamuzungu properties. Tujja musaleko. Don DJ omutume naffe tujja eno aba Sivatech. Sivatech sound. Mugamba mutya Sivatech muri steady. Chakabi wana. Tuli wano ku Cricket Oval walero. Ekifo ekigazi awali Daudi Lutalo. Abantu bali mu kujja nza gwalengera bali ku kubo olengera abantu bungi. Bali mu kuyingira bali mu kusula kyebiri kya. Aswa ku blood kina papa. Adubala, how are you? I'm okay, how are you? Oli cerebro. Enteekateeka ziri zitya kuba njagala performing ssaawa 4. Ino kuba nga ssaawa 4 nga batuuseewo era. Oli ota muganda? Ndi wano mpola. Mukama wadde atuwadde olunaku olungi eno akuba kale kanagisa okweta naye kati kagenze. Ate owe Masaka kooli awo teri muloga aliwo mulala. Ffe tukolagana ku byenkuba teri yo bambi. Ebadde yaduule walungi. Kenkulabye n'omutima nentereera neŋŋamba kati
Ebinyanya kwe ngenda otambulira. Awo ino sha. Onoga mukiteekayo baba wayo nga bakiyingizaayo. Naye nga wo sound yo ogiraba ndowooza. Tuleseri yakuba ku makutano ogiraba bagita jeje. Jeje sound. Jeje sound balina n'ebinyanya mu kompyuta omwo bibeeramu. Nena lekana otya tobuuze ekyo madwa. Kyosaba kibakuba. Mbagamba nti gumisaawo. Era David Lutalo namugamba nnyina bambi okubeererawo mulo yadde ne bw'oba tompadde yadde 10 yadde abalala basasula. Naye nnyina okubeererawo. Kituufu. Sound yo my God. Stage yo giraba. Kati tujja kuva ku live tujasobola tuveko ku live. Mbula kuva ku live tugenda ate wali mu ndongo yaffe eggumira. Ateekateeka baayise screen ozirazinzi zonna anaabatala bayo bulungi ajja bala ku screen naye buli muntu ajja bala bulungi bw'okola ku screen ng'oddako ku stage yo yino baayitademu n'akayitamu kati VIP etula waliwo egenda okutula VIP ate VIP etula eri eno bayita VIP eri VIP etula eri kati eri asigadde wano obutebe eri abaagala bayimirire. Gwe kikakatako maadu waffe ojja n'omukyala ojja wekka. Abakyala nina bangi naye buli wenzija n'abakyala bansumbuwa. Ngenda kujja bw'omu. Abakyala obalesi. Nja kufuna eyo. Omukyala ajja kuwulira. Nanti kati nasuze eno wa namba 6. Wasuze wa namba 6. Oli wa namba 6.